katugaleko omutabbizi tulaba olunaku olwaleero. Wanzi? Oluta mukwano. Ndi bulungi. Olyotya? Bamusabye utabukoza kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa Beat. Nawadde mbanoonya. Bakuyitaani? Bampita Sisi. Sisi. Kadima nina ebizibu. Bizibu ki? Ninga nsoma nenfuna boyfriend wange. Boyfriend wange bamuyita Vincent. Ng'oli mu kibiina kimu ofunira boyfriend Vincent? Ya mukaaga. Siniya ya mukaaga? Nga musoma naye oba? Atali tetusoma naye. Naye yali kyali kuza ku ssomero. N'okola otya? Kati nengenda okubeera naye. Okay, ng'obeera wuwe? Nga mbeera naye. Ewaka abazadde tebamanyi. Kati tubadde tumaze ebbanga lya mwaka gumu. Ne Vincent? Ne Vincent nga mbeera wuwe. Sise senior 6 wagituula? Nedda. Kiki? Nanti kati navaayo netandika okubeera ne Vincent wentyo nga olimanyi. Kati oyagala tukolere ki? Maze ebbanga lya mwezi gumu Vincent simuwuliza. Sina bwembeerawo. Ndi lubuto lwa myezi 7. Kakati nga oli liddawa womaze ebbanga nga tomuwulirira Vincent? Ndi wakaawe nempererwe gye yandeka ate nga ndi lubuto lwa myezi 7. Sina kyendya era abaneiba bange be bannyambako nenjozaayo ku bintu byabwe ne bampayo ennusu 10. Bangamba muno sisobola kwoza ngoye kubanga ndi muzito. Tokaaba bambi Sise. Kati nyoza ebintu ne bampayo 10. Kati omwami tomukubira ku ssimu kumanya gyali kiki? Miye tebeerako. Tebeerako? Kakati lwaki toyogerako ne maama wo? Maama mutya. Lwali lumu nali ndaba ne TV nendaba nga balunanga. Nga bakulanga ku TV? Iye. Kati maama mutya sasaana mukubira simu mpozi munyambe kyensaba mwogereko naye. Kale kitegeeza bwe bakulangira bakwetaaga lwaki tomukubira? Mutya nga tebamanyi gye ndi nga nabula kubanga sirina gwe nagamba. Kakati Sise tugenda kukolera kiggwe? Munyambe mwogereko ne maama mbakiri ngende ewaka. Oyagala maama wakukkiriza oddeyo ewaka? Ongambe olubuto lwa myezi 7? Olubuto lwa myezi 7 naye sirina kyendya. Onywa eddagala ly'olubuto? Sirina ssente zigenda kunywa ddagala. Igenda malwaliro ga gavumenti eddagala libaayo. Sirina na ssente era ziva wano. Kale katukubire ku mami wo tulabe ogambe maama we yani amanya? Mama wange mukyala Nannozi. Mukyala? Nannozi. Okay, katumukubireko tova ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Ene namba y'essimu gye wataddemu? Ye namba ye. Kale katumukubireko katugezeeko tulabe twogereko naye. Oyagala gwe kyoyagala kuddayo waka? Nzirayo waka. Okay. Kale webale nnyo bwebalire ddala tova ku Beat FM? Naye mwana nga yalaba naye laba abaana b'essomero bwe batyo todduka ku ssomero lwaki oddukayo? Kizibu yansinga mulimba abasajja. Hello. Mukyala Nannozi. Wangi? Nkulamusiza maama. Nawe nkulamusiza munange njogera nani oba? Bampita Bukoza kadima maama oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ndiwo ne namanja wano ne ankukabogoza. Otyo? Ate musango kigenda zizya. Si musango kakati ekiriwe maama? Muwala wo Sise yatugambye tukubire twogereko naawe. Ennyabo Sise yennyini muwala we yabula. Kati ate agenze ku leediyo taata. Tagenze ku leediyo nnyabo wangi? Bwe yabula n'addukireyo ku leediyo. Nedda taddukiranga ku leediyo. Sise yali mu senior 6 n'afunamu obuzibu n'abuuka n'omulenzi. Naye kati bw'obinyumiza nze yamuzaala. Bw'obinyumiza nze. Nsonyiwa maama naye mbadde nkunyonnyola mu bunnyonnyozi nga manyoliza obutakifu. Kimanyi bulungi nnyo. Yabula munoonya n'ambulako. Okiwulira? Yabula gw'omutwala oba? Tuli ba leediyo maama. Kiriwo ekiti kubanga nze munnange nagenda ne ku TV nennanga. Okiwulira nga munoonya simulaba. Kakati ate okunkubira amasimu go okumbulira mbuno simanyi ali ku Beat. Siritegedde bulungi. Maama tali ku Beat.
atukubidde twogereko naawe ayagala kuddaka namugoba wangi abagani namugoba tatuvuga nti ye yagenda kati yali abuliddewa yali agenze na mulenzi yagala kumumanyire owulidde baba yadduka n'omulenzi abeera n'omulenzi nze nasasulanga sente zange bulungi nnyo n'asalawo n'abeera n'omulenzi kati gyababeera yagala kunsumbu ezo sente zine ez'okwonoona owulidde ate nammwe bakubidde amasimu kyeka mumuyambire ddala ne baana bange sikyamugala lwakola akole ekika eyo gye yafumbirwa ne bbaawe owulidde taagala kumanya maama Sise kiki omalira obudde nina ebyokukola nze ngenda bajjako nedda maama nga tulina tujjako kaakati ekiriwo omwana ono yafuna olubuto luli myezi 7 omusajja yamusuula mu nju talina kyalina embeera mbi n'okunywa eddagala omwana butanywanga ku ddagala gwe yagala amale kufa atukubidde ng'ali maziga mayitirivu ayagala twogereko naawe omukkiriza akomewo ewaka lwaki togonda omutima ali lubuto lwa myezi 7 naye n'ekyokulya takirina ayoza ngoye n'ayoza n'ebintu ku mizigo n'afuna 10,000 kale raba kwisaago bawaka kale singa yafuna olubuto najja n'angamba bannange yali akutya yali akiramu kinga tamaze kufuna lubuto nze naye sigenda kumutta aliriddewo ali mpereerwe gy'abeera tanywanga ku ddagala lyonna kyokka olubuto lwa myezi 7 muyine namba ye namba ye tugirina tusobola ogifuna nkati kyensaba kiriwo ki njagala mumpe ku namba eyo omwana wange tanfaako mumpeeko mukubireko nsere mutwale mu ddwaliro nga bukyali yennyabo tugenda gikuwa era oluvaako ntugenda kubanga tugikuweereza omusonyiwe munnange webala nnyo sebo webalye ddala sigenda kuva ku simu ngenda kulinda namba eyo mugimpeereze ngenda gikuweereza nnyabo kale sebo kwendi ennyabo nkyaliko kwoli nnyabo tugenda gikuweereza kale kati kabogozi osekaki kulemera akatera sose kutugamba bannange tetusobola kusukka wano kyalina omuweereza enamba ayaya tugenda gimuweereza kati tulaba ate mukwano gwange ekyo kiyita bannange ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba ziri 9 tukome wano nga bagigenze gitonako olwayo tusigala olugenda kubeera lwanca tuddamu omutabbizi oyo asinze mu wiiki tubagamba nti musule bulungi mwera